yankuba nga bwe kisoboka nanjassa wano bwati n'omusayi ne gutiiriika. Naye maama ekintu ekyo kyannuma okutuusa lwe nalokokera ddala. Nange nali nakufunamu obukyayi nga mukolera ebirungi byonna naye nga mpulira obukyayi nga brother wange saagala na kuwulira linnya lye. Ne tukula ne mu birungi nga tubikola tukwatagana naye nga ekintu ekyo kikyalimu. Omugogo gwe yankuba ne njatika ne ntya n'ogenda ku ssomero kubanga nalina ekiwundu kinene. Ate gwe yagira maama n'amwongera omugogo nga tanaba kunnyongera n'alyoka nkubira ddala. Nange nalina effujjo naye Mukama yali mponya kati nagonda ng'eryenvu. Yanjigiriza okugonda. Kakati brother wange bw'amala okunkuba twakyawagana nga sagala nakulya kyayogera okujjako nti twabitereeza tumaze n'okula nga namala dda n'okuzaala abaana bo naye ye yajja n'aŋŋamba nti Joan nalasalawo abaana bange obutalwana mbayigiriza si bulokole tinabayigiriza obutalwana nabayigiriza okwagalana nabayigiriza obwenkanya kubanga nalaba maama kye yakola. Naraba obukyayi obwali wakati wange naawe ate nga manyi emirundi mingi nali mukyamu naye nga maama awagira nze. Owulidde? Noono bwe yakola yawagiranga Esawo ye waswa. Kakati nga kato Yakobo nga tamufaako naye omusajja ono yalina ekizibu ky'emmere yayagalanga nnyo emmere yayagalanga nnyo ennyama. Kati nga mwana amuyigira najja nafumba kanyama n'amuwaako ndowooza n'okwagala. Abazungu bagamba nti the nature of the man's heart is through the stomach. Nti okutuuka okumpi n'omutima gw'omusajja oyita mu lubuto. Abasajja mu kirungi n'emmere mugirye. Mukama abawe omukisa. Era omwami bw'omufumbira akamere akalungi osobola okufumba akamere kalungi nnyo ka 15,000 okitadde wamu konna naye ogenda okulaba nga akoddeyo emitwalo 5. Tumube n'amagezi abakyala n'amagezi mumanye nti kyava dda. Kakati ne Esther bwe yalina ekizibu ky'olubuto yatunda obusika bwe lwa bijanjaalo. Yali enjala emutta ng'ava kuyiga talina kyakwasiza n'atunda obusika bwe. Luganda we Yakobo n'amuwa obujanjaalo n'amugamba nti sooka onguze obusika bwo sooka ompa obusika bwo naga obusika bwo nga saki nga ngenda kufa gwe mpa ebijanjaalo ndye obusika twala nti sooka okole endagaano. Nakola endagaano era bwe kityo bwe kyali. Yakobo n'aba omusika mu maaso ga kitaawe ne mu maaso ga Katonda. Oli n'asuba obusika olw'okuba nti ebintu yabigalanjula bw'atyo naye yava mu ofiisi ye. Ofiisi ye yandiyimiridde n'amanya nti ono asobola okumpa n'emmere nga size kutunda busika. Yandibadde akozesa amagezi naye olw'omululu gw'emmere yakozesa ki? Yatunda obusika bwe. Naye kyavaamu kyali ki? Amawanga ne gakyawagana. Nga taata bwe yakola Esawo eggwanga lye Edomu ne lirwanyisanga Isirayiri n'okutuusa olunaku lwa leero. Ago ge mawanga agaava mu baana basooka ne mu bookubiri era ge mawanga gakyalwana n'olunaku lwa leero okutuusa Mukama Katonda ng'akomyewo. Kakati Rebeka yalumwa nnyo kyamuluma nnyo okulaba nti otayagala mwana we. Emikisa osobola okuyita abaana bombi n'obasabira omukisa nga Mukama bw'abakuluŋŋamiza naye lwaki ogagenda ondeetere muyigo nti nkusabira omukisa? Lwaki teyagamba nti mujje mbasabire omukisa? Olwo bwe yafumbaga teyabiryanga oba badde naye tabeerawo mu famire ng'omwana. Kakati yava mu ofiisi yaseeseetuka. Buli lwe tuva mu kifo kyaffe ng'abakulembeze bwe tuseeseetuka sitaani ayingirawo n'aleetawo obukyayi n'aleetawo ebintu bingi empalana bingi nnyo. Naye olwaliro abamisira babangi nnyo ate nga ekigambo kibadde kisinga ku lwabwe naye abaliwo Mukama Katonda akibawe bukinywezi. Kati omwami nga Katonda bwe yagamba gwe mutwe gw'amaka. Omwami bw'anaasobya bw'anaaseeseetuka n'amaka gonna gajja kuseeseetuka. Wajja kujjawo obukyayi wajja kujjawo bingi. Abakyala tubeere ku
amavivi tusabire abaami baffe. Mukyala Kirumira yanjigiriza ekintu. Saara waali taliiwo. Saara yanjigiriza ekintu nga lwakajja wano nti omwami wange musabira, nensabira n'engato zagenda okwambala n'engoye zagenda okwambala, musabira ne bw'aba agenda ne gy'alaga nsookayo musabira, musabira n'emmere gy'agenda okulya ngisabira. Ne ngamba maama katono nga ntaseesa w'amaanyi nnyo, naye waliwo bye yayogera ebirala bingi, nange ne ntandika obikola, naye nalabawo enjawulo. Nalabawo enjawulo y'amaanyi. Omwami tajja kuyimirira bw'oti nawe oyimirire bw'oti. Newankubadde mu Kristo twenkana, awo nja kujyawo oluvannyuma. Kakati ebyavaamu mu bintu bino byonna akukyawagana. Abooluganda bakyawagana, baseparatinga, bayawukana, amawanga ne gajjawo amawanga ga njawulo agalwanagana n'olunaku lwa leero, Abawarabu n'Abaisirayiri. Kakati ne tudda ku mwami gwe bayita David mwagala nnyo mu bitabo byonna bye nsoma ennyo